This is Ground Media UG. Godbess Entertainment. Senga sebanga wangi kulike emyala mukama bwatyo akusitulana kujja mu mpofo nakutuuza n'abalangira wawona emyala bannaye kisa kya mukama simanyi gange wabula mukama seba eyakage gambe etya ekintu kitambula buli omwanguze Dubai okikola otya ebintu by'abantu olunaku olu biba Kampala abaagala amatooke bijanjalo muwogo olunaku olu biba Dubai ate ku bbeeyi entono nnyo obulamu bugamba ki obulamu butambula nga bwe nabubala omanyi ebiri mu ggwanga bingi nnyo kitalo nnyo ekya muzadde waffe ow'ekitiibwa Tamale Mirundi siniya abantu baffe ab'ekiteezi Bambi Kasasiro yababuutikira kirewawe ekirala mpozi muganda wange Swakibu naye bamukangamu awo ateeka ekintu ku mmeeza baneeze zali abakigamba nze nze wayanjijayo nenjikuba ku mmeeza ne mugamba ekyo kyobo baizawe ebintu ebimu bibuzaabuza abantu kati zali yeetaaga kintu eki Swakibu mu bulamu bwe yali abulamu wangi amuyombya oyo amuyombya kubanga zali anti buli kimu weesobola kati wayo kyotasobola kwekolera mpozi bino bye baakolerera eby'ennaku zino balina ke baakolayo okakyajinga bakayitani hirudo ako kogambye naye era munnange ko tekayina mikono tekayina nviiri tekayina six packs Katonda yakola omuntu alinga emmotoka gonabona oyiya ddole y'emmotoka tesobola kutuukagana na mmotoka soka ati muganda wange Swakibu wamma gwe weesirikire tuula wooli osirike ansayo njiyiina bagenda kukunoonya amagezi gengenda omuwa agira asirise tayogera omuntu alina kyali tayogera golaba nze njogera nnyo ale nawe emabega kawo nga byali bikutwala nali sinaba kwetereeza kabi nalokoka nze ebintu byange nabigatta mu mukama keka speed kolaba era buli abambuze sebanga okozesa ki okunyirira okwambala amaanyi ebagiyita Louis Vuitton ejogambye ati nze ngula buguzi bakanya kunseera so engato yiyo Jordan 6 byanguwa nyambala manya Jordan yani Jordan 6 yiyo signature jebaita batya sigino lero nze mbalina nesebanga kana basali gye nyambadde eno nyambadde neno nyambadde kyokka sina na bbugumo waloga nti budde bwampewo tuli muzira jasi mbyambadde bwambazi kweraga laba empale gwe empale wagirabye nani era kitaka onga muwanvu ali njagala nsigazeemu ekitiibwa tugamba era kitaka bwayambala temusigaza kitiibwa kalaga nnyo omuntu wa wansi kalate ebisi byagala kasuku yatugamba kalina okukwata sema nenkene naye nga amazima galiiti sebbanga wano wendi si wabi endi yaddeko ng'omubi omuki omweru tubadde twogera ku muzadde waffe Tamale Mirundi nti kitalo nnyo era leero ŋŋenda kyengera ŋŋenda mulumbe kusuza kayenyonyi kabe ensudde ne ŋŋamba asinza butagenda so Tamale Mirundi musaaliddwako ekintu kimu nti ye abadde ayogera byayagala nti ye muntu ebigambo ebimu bye mbadde njagala owulira ne ŋŋamba kansakinge abalina Tamale Mirundi yabadde talina social media platform naye nga gwe ogenda ku kitimba n'oteekamu erinnya Tamale Mirundi nga bakuleetera so abadde ayogera ebyaddala era gavumenti ndowooza emusaaliddwa nnyo gavumenti eyinza obutadda mufuna muntu ajogerera nga Mirundi mpozi ekinnumya kimu ate afudde simusanyufu lwaki ogamba nti afudde simusanyufu ati bamugoba mu State House kimala bumazi bamuggyako oluseke lwe we yali alutadde so kitalo nnyo kitalo ddala nsaasidde muganda wange Tamale Junior nze gwe mbadde nsinga okumanya mpozi ne maama we waffe bamuzaala Kiwangala
mu famire y'abamayanja so gye bamuzaala musaasidde nnyo era tumanyiganye mwannyinaze oyo abaye tabadde nnyo wa mawulire naye nga abaddeyo simanyi oba ye mukyalo omukulu nenze kwensinga okumanya so kitalo nnyo kitalo ddala kati nensaba bannayuganda mirundi amaliriza egije kansooke babuuza na kibuuzo gwe bw'olifa bali kwogerako ki mukulu lwoki gw'olese tamala mirundi yetu mutegedde yetamale ki naye gwe ali eye nansana ali e Kasubi ali Embalala ali e Kabaale ali ewaffe Masaka e Kaliisizo bw'onova bagenda kwogerako ki ekyo kikulu nnyo nga tukyali mu bufu bwe bumu batamale mirundi waliwo ebize bibongoosebwa nti nno Kasuku baakola nabo osyo akola n'abalwadde ate oyinza munenya katotwala agamba nti Kasuku wa kisiraani nga mirundi tumwejjanjabidde era atawadde mirundi abadde si mugabi kubanga mirundi alwadde ebbanga n'agenda nadda n'awona kale goyinza okunenya mukama ku ssaawa zino aviiridde ku myaka 6 egyo ne Yesu teyazikola ki teyagiweza Kasuku talina buzibu ffe tukola ne Kasuku nze nga wendi Isima wamulaba nti Isima empagi yafaamu era wali omulaba nti atambulira muki mu matigga baganda bagayita matigga yakubanga abasajja paka kuwulira bubi nga bakuba bayina emmundu kale bagala kumbuuza gwe tomanyi baani abatta Isima tomanyi bantu batta Isima sibamanyi nze mbamanyi baani abasirikale bw'olina emmundu beyavumanga baali basirikale be bamwettira kali gwoyinza okuddeyo kati nga gwokola okunoonyereza ku Isima vidiyo ze yasembayo obusembi okukola abo abantu beyayogera amannya beetaaga n'okukwata yabakuba nnyo yagamba obusajja bubeera mu mpenko ne businika buti obunnyo bumutonozamu Sebbanga olunaku olwaleero tuli Tamale mirundi kyemujjukirirako abadde muvume mulungi yagenda Kasuku n'amuwaako essimu ng'alina omuntu amulemeddeko n'amugamba ani yafudde obadde omugamba ki tugeze singa oba ogenze mu ttooyi kamaleeyo ndi musajja mukulu ate ndi mulokole okimanyi abaana bange bakuze ate bawummudde gye bali ewaka ate balaba nnyo bino ebintu byammwe so kali saagala kuleeta bizibu ndi muzadde olaba kati nze liri pazo muganda wange era yayimba enkudi naye amazima gali nti nange nyina wenawuliriza bulungi enkudi gwe mbuza Sebbanga osobola ozina enkudi ng'oli n'abaana bo tosobola gwenza ogizina ne bagiteekamu wali n'ogamba enkudi gana amazina bagayita nkudi tosobola era nze wange ennyimba zetuwuliriza za Pastor Bugembe David Lutalo nnyimba za gospel n'enkudi so kyegaa kati nkuze njawula ekirungi n'ekibi naye ng'oluyimba lunnyumira nesobola duzanya nga ndi naki n'abaana bange totasobola kwerabira ku Tamale mirundi abadde ennyimba zaayagala nga nange olumu zinkolera yayagala nnyo akayimba ka Gravity okwepiica n'ennyama erimu etaliimu ggumba ne nga mirundi ate nga mugezi akayimba akalala ke yayagala akabagikoona akasipansi Diana eno gy'ozalawo abalala bagikoona bagikoona nenga ne badde mirundi enogo gy'ozalawo abalala bagikoona ate nga so bagizina era mwanyinaze Spice Diana nkusaasidde nnyo ofiiriddwa #1 faani wo nensaasira ne Gravity kayimba kyawakala kabadde ayagala akakenzo tondopeka yagala kulya sumbusa era abantu yakannyonnyola ne tebakategeera owiniddolo yabane wampali mixi lwakuba yafudde right now ensonga eriwo ku mugenzi era alina obutakkaanya obwakabaka bwa Buganda gavumenti y'Emmengo so saawa zino mikwano gye bali mu kwetondera gavumenti y'Emmengo emuddiremu nga tebannamuziika bwegatteko
ababaje kisonyiwo ekyatamala emirundi omuntu apanga teyetonze ate ffe nawe tumwetondereko bannayuganda mulina nammwe ebintu bye mulina ate okutegeera nze omuntu anaapanga talokose nja musabira naye sigenda musabira nti bamutwale mu kyaki nze musabire omuntu yennyini era kiringa nabamututte mu kyaki ensobi ze bakakola zenda baziringa 3 ekisooka mwavudde ku kiraamo kyatamala emirundi ekintu ekyo kinnumye nze bannange ngenda kufa naamye nenjagala ekiraamo kyange bakitekise mu nkola bayiza we ngenda kulekawo abanaatekisa ekiraamo kyange mu nkola tamala emirundi yakola bubi teyalonda bantu bateekesa kiraamo kye mu nkola ffe ku padde bitama twakikola ekiraamo kye twogedde naku kyekirala twale tugamba okwetonda tamala emirundi bwafa nga yennyini teyeetonze ffe lwaki tumwetondera okitegeera ffe abasigaddewo twetereeza waba abadde akola kibi kale ffe tukole ebirungi ensi tutegeere ffe nga ffe gwe lwaki oyagala kusaawa zino weetondera emirundi ofuuke emirundi ekirala twagala twetonde ku ebyo ebikyamu bye yakola ffe kituwe kyakuyiga nze nyina abantu bangi nnyo benfuniddeko ebyokuyiga nga ye yakola ensobi nze mu nsobi ye nenfuniramu ekyokukola ki ekyokuyiga nze ekyatamala emirundi kimpadde kyakuyiga nti omuntu olina okweyisa bwoti era bwoti bwolina okweyisa otegera mwana wa maama so kati nze ekyokugamba nti ate ku ssaawa zino tamala emirundi tugende twegayirire emmengo era mmengo tugende omuziika ng'emusonyiye yo lwaki yagyetondera nga mulamu ye obusungu bwonna mirundi yabujjangawa ayina ensonga ze lwaki yali tayagala mmengo nze nfudde nga nkyaye mukazi wange kuba nyina kati omukyala gwe nakyawa nga bwenva nga mugenda nga mmwetondera munaye tusonyiwe sebbanga olwokuba yali yakukyawa ne ba ex bange mbaleete bonna be nasobya ansa yange eriki ffe tumuyigireko buyigizi tulina kweyisa tutya nga tukyali baki nga tukyali balamu wabula ate tuve mu kugamba tuddire ensobiize ate tusobe tuzeetonde nedda mengo yamukyawa teri musonyiwa teri musonyiwa ku kyeyakola kati nze mengo mena mwe muleme kwejjamu mengo be baffe kiringa gavumenti be bantu kati gwe toli muganda ndi muganda badde bavuma kabaka waffe kati kusaawa zino bwe tunaaba beetonda bagenda tunoonya ne sebbanga bamunoonye negundi bamunoonye kwa ndi muganda nze ndi muzzukulu wa mugema wangi taata andi musajja ow'enkima. Ground TV 100% entertainment.